omuntu gwe bakwasizza flaga ya Makindye West ekisooka teyeetaba mu process eno ng'owe Makindye West bamujje Kampala era mwatulaba basooka okuveetinga baveetinga ba woman members of parliament Kampala district be basooka so kitwewuunyisa era buli omu bweda kyeyemulugunyaako timuyingira mutya mu ring ne muzanya ebikonde ate mmwe kubalwanaganye ne kubula gwe bawanika omukono naye lifu ali n'afunayo abadde abirabira eri agagwe jangu gwe n'amwanika nti ono akubira knockout. Ebigambo by'owulidde byali bigambo byakwemulugunya era ebigambo ebyali biraga obutali bumativu obw'ekika ekyawaggulu engeri ekibiina ki the National Unity Platform gye kyalondamu kaadi y'omubaka agenda okukiikirira abantu ba Makindye West oba muyite MP owa Makindye West side eyo ababiri bolaba mu kifaananyi kino era nga ngenda kumanga nkikozesa nnyo mu vidiyo yonna nga bwe tugenda okugitambuza. Mulimu mwana mulenzi amanyiddwa nga Musiri David atudde ne Zahara Luyirika muzimu ku nkuŋŋaana za NUP era wano baali beesika mu mikono n'okubeera nti beebuuzaako. Wano nno we beebuulizaako Zahara Luyirika yali yeesimbyewo kusaba kaadi ya NUP ey'omukyala akiikirira abakyala mu Kampala. Olwo nga Musiri David ye asabye kaadi eya MP akiikirira abantu ba Makindye West. Akalulu we kaddamu okuyita oba kayita akamyufu alizaati zigenda okukomawo nga zirabika nti zisoma birala. Zaali zisoma nti bano ababiri nga bwe baali batudde wano Zahara Luyirika ye yali afunye kaadi ate nga mu lwokaano okusinziira ku Musiri David Zahara Luyirika n'okwetabamu teyeetabaamu. Kati Musiri David kye yakola yagenda ku kitebe n'ateekayo petition wabula lisiti bwe zazzeemu okubanga zifuluma eza NUP okulaga baani be baakakasizza okufuna kaadi Zahara Luyirika kaadi ya Makindye West baagimulekedde. Twabadde tuli awo ennaku 2 emabega twasoose ne mwana mulenzi Musiri David okuwandiika post eyabadde eraga nti yandibanga alina kyateekateeka ekyabadde kigenda okubeera ekizibuzibu. Musiri David yatandise ne post eno ng'egamba nti you can fool some of the people all of the time and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. Abraham Lincoln. Statement eno Musiri David gye yapostinze His Excellency Bobi Wine akozesa nnyo statement eyo wabula yagitaddeyo Musiri David nga ataddeyo ekifaananyi nga kiri mu black and white nga ayambadde akakofiira ka people power. Statement eyo nga bw'ogivuunula n'ogizza mu lulimi olwaffe tosobola okusiriwaza abantu obudde obumu, osobola okusiriwaza abantu abamu batosobola kubasiriwaza bbanga lyonna. Ebyo nga biwandiikibwa Musiri David ayagala kaadi oba abadde nga ayagala kaadi ya Makindye Okwesimbawo ku bwa MP. In fact mwana mulenzi ono abadde posta yazikubisa dda era nga alina ne posta zatambula nazo era za posting eziraga nga alina omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform era olwokaano olwo yali sure nti ye yali candidate asinga olw'ensonga nti Allan Sewanyana yaliwo n'engeri gye kyali nti Allan Sewanyana amaanyi gaalinga agakendedde okusinziira ku Musiri David. Musiri David yali agamba nti ku ground kwali nnyo era yali alindirira kimu kuwulira alizaati za kaadi wabula oluvannyuma lwa kaadi okubeera nga zifuluma Musiri teyali ku kaadi. Kati Musiri abadde nga atambuza posita ze nga ziriko ekifaananyi ekya His Excellency Bobi Wine nga kuliko n'akabonero ka NUP. Munnange twabadde tuli awo olunaku lw'eggulo nga 15 October 2025 Musiri David gye yawamatuse tetwategeddeyo n'akola post enene n'agamba no one can stop an idea whose time has come. Kati ffe tujja n'ateekako omuliro ogwaka n'asonga n'olugalo n'agamba the rest is background noise. Kati Musiri David nga mu posti ye agamba tewali muntu asobola kuyimiriza kirowoozo ng'akadde kaakyo kituuse.
n'agamba kati njagala obbabulira nti ffe tujja oba mukola ki n'agamba mbu the rest is background noise. Kati mu bubaka bwe yataddemu n'okusoomooza n'agamba nti kyekiseera kye ebisigadde byonna bye mugenda okubanga mwogera eyo gye mwogera oyo kerere wammwe abeere nammwe mu musigaze. Kyabadde kitegeeza nti Musiri David alangiridde mu butongole nti NUP ke yamumye kaadi agenda kwesimba ku candidate wa NUP. Era posta bulijjo zaatambuze eziriko NUP yazisangudde oba yazitadde ebbali. N'ateekayo posta ye empya eri official eriko ekifaananyi kye, eriko fulaga ya Uganda emabega. Kati akabonero luli ebadde ambuleera yakyuse yagambye nti akabonero muleereetu. Oba mumanyi bino ebizindaalo bye balangirako abantu abafudde ku kyalo nti abantu benaakulabye bantu b'Emakindye tubabigire omuntu gundi eyafudde ku ssaawa gundi bwe yabadde ng'agira egundi ng'atambula mu nnaaka y'egundi. Ako ke kabonero ke, akabonero mukalakaasa. Musiri David bwe yalangiridde nti akabonero mukalakaasa yasoose kubanga atutunuliriza mu nsonga y'okuba nti Zahara Luyirika yasooka kufulumya posters ezaali ziragira ddala nti ayagala kwesimbawo nga woman MP owa Kampala. Era yali yatandise okukozesa slogan nti Maama Kampala era ne hashtag protest vote nga kweri. Era naye ng'alina posta nga boolaba eza Musiri David ezaali ziriko ekifaananyi kya Bobi Wine ebbali wamu n'ekifaananyi ekya Zahara Luyirika yennyini. Kati ekibiina ne kisalawo ne kimukwanga kaadi ey'Amakindye West. Kati wano okutabulwa kwonna we kuva tho gye buvuddeko omukyalo ono yagamba nti ye yasaba kya Kampala. Kati we baamuwa kaadi ey'okwesimba Makindye ate n'akyusa n'agamba nti yali yasaba Makindye naye mmwe bannansi temwamanya. Njagala nsampolingeko ku birowoozo bya bannayuganda ate era wamu ne banna NUP bonna. Ojja kujjukira nti mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Musiri David yabadde akulira People Power Students Wing era nga musajja activist ddala era nga mugundiivu mu kibiina kya NUP era nga ne ku ground bangi badde nga boogera nti kwali. Kati ngenda kuyita mu zimu ku comments, sigenda kugendera mu order yaazo but ngenda kusomerako ezimu. Ono bamuyita Son of Aita agamba naye nga colors are for umbrella nga mugamba nti lwaki langi wadde ogambye ogenda kugira kabonero mukalakaasa lwaki langi olina za umbrella. Ono bamuyita Jime Kato aynako n'ekifaananyi kya principal agamba otandikidde mu kweraguza Daudi. Your time has not yet come and you are going to confirm it one night in January. A young man with a future behaving like you are in your 60s. Mwana mulenzi Jime Kato ng'agamba munne nti Musiri David ono yatandikidde mu kweraguza. Namugamba nti akaseera ge tekannajja teyeerimba. Ono bamuyita Levi Eyalu agamba mujja kiwulira the decoolers have showed you exit. Ye ono baani be yabadde ayita baddeekula. The influence kule namugamba good luck bro namwagaliza birungi. Ono bamuyita Reya agamba weefera kablaza. The background noise is likely to be so loud that your eardrums might get damaged. Nti bino Musiri be yabadde agamba nti background noise biki yeerimba abantu bagenda mukuba sawuti enayasa n'amatuuge. Then waliwo gwe bayita village ambassador agamba you all don't forget akabonero umbrella. Kati village ambassador ng'agamba nti bano byonna babikole ne bannayuganda bajjukire nti akabonero umbrella. In fact nalabye n'omukyala Stella Nyanzi oba mumanyi bulungi omukyalo oyo yacelebrate nze nnyo okulaba nga Musiri David avuddeyo okwesimbawo ku bwannamunigina. Yagambye nti oh yes I'm very proud you my Viking we fight to the death. Nti nkwenyumirizaamu omulwanyi wange Namige katulwane paka ku kisembayo. Makana Kennedy n'agamba good luck brother. Sekade Samuel n'agamba please Musiri go for it. Ono n'amuwagira. Abasikazi bwe n'agamba sente za Salim Salete zikwemazaamu boyi wange
ate oyo oba abijjabwa simanyi munnange. Ono bamuyita Matovu Ken agamba, I swear I was ready to vote you as my MP match in the West, and I was hurt when you were denied the party card, but I can't vote for someone who comes independent after being denied a card. If you can't be loyal to your party, how about your constituents? Accept and wait on. Matovu Ken ng'agamba omukulu nti amazima nadde ngenda kukulonda ku bw'Amakindye West nga MP era nalumwa nnyo nga tebakuwadde card, ate sisobola kulonda muntu kibiina gwe kyaganye najjanga independent. Ono bamuyita Kironzo agamba, my brother, I believe in you and your capability, but I humbly request you to step down, please. We still need your commanding techniques in the struggle. Don't allow those fools to divert your mission of New Uganda. Keep your trust to the party, please. Kironzo muna NUP nnyo yagambye nti muganda wange nkukkiririzaamu n'obusobozi bwo naye nkusaba n'ekitiibwa eky'amaanyi bambi biveemu. Tukwetaaga osigale nga okomandinga mu struggle nga obadde ng'okikola n'amaanyi go gonna. Tukusaba ogazze ku kunoonya Uganda empya. Ono bamuyita First Phones agamba, Musiri ekituufu, you're not going to be even in the third position. We have Zahara. She has been in that constituency for her entire life. We have Haji Ntege. We have Allan. All those tewali gwosobola, bro. You are going to lose money, respect and depression at the end. Just wait for your turn. Ono nga mugamba nti ebintu Musiri abiveemu, ayinza n'obutakwata kyakusatu olw'ensonga mu area mulimu abantu nga Zahara Luyirika, mulimu Haji Ntege, mulimu ne Allan Sewanyana, nga bamugamba nti talina Musiri gwasobola kubano. Ano bamutya Galiwango Edwin agamba, but when Kyagulanyi was denied the DP card and FDC card in Kyaddondo by election, he also came independent. Chase your dream, soldier. Nti naye ne Kyagulanyi bwe baamu makadi ya DP ne FDC mu kalulu ke Kyaddondo bwe yali yeesimbawo ku bwa MP, naye yajjanga independent. Katonda namugamba nti Musiri David bambi genda maaso n'ekirooto kyo. Ano bamuyita Eston agamba, I support your move, good luck. However, it would have been better for you to contest in your home village constituency. Onamugamba nti nkuwagira era genda maaso n'okuluubirira wabula wandyesimbye wammwe mu kyalo gy'ova. Ono bamuyita Ndagire Katrina go Musiri naye yasookanga independent baleke mukerere waabwe nti genda Musiri n'oli naye yasookanga independent bali beesonyiwe bali mukerere. Ono bamuyita ML Ken, with that decision Andre Onana has higher chances of winning the Balando next year than you going to parliament. What happened to patience? Ono nno yakozeseza example ya mupiira namugamba nti bw'obanga okoze okusalawo okwo ne Andre Onana goalkeeper wa Man U oba yagenda kuloni ayina emikisa okuwangula Balando n'okukusinga gwe okugenda mu parliament. Bannange bintu byakujeregerera. Ono bamuyita Jonjo Fred agamba, no one is bigger than the party. Politics of elective positions should stop. You should rally behind your colleague who was given a party flag. May you lose. I hate hypocrites. Junju yasabidde munne Saalimbi namugamba nti teri muntu munene kusinga kibiina, nkusabira ofiirwe akalulu bakakkube. Junju Musiri yakola ki? Ono bamuyita Fizi agamba, bro, I know many people will try to discourage you and water you down, but please listen to them. Nti muganda wange nkimanyi bantu bangi bagenda kukumalamu amaanyi n'okugezaako okukulemesa okugenda mu maaso, naye nkusaba bawulirize. Kati abamalamu amaanyi bw'oyagala awulirize. Ono bamuyita Black Smiles namugambye, comrade nga tetulonda bakabyanza. Ono muyisa kabyanza waliwo yataddemu ekifaananyi n'agamba tiking buli woolaba umbrella tiking. Abamuyita CEO ono bamuyita modern husband n'agamba no umbrella no vote. Yagamba nti ewatali umbrella tagenda kulonda. MC Ryan, so you are against your political party. This is not looking good, bro. MC Ryan yagambye Musiri David nti kyoyagala tugamba kati ogenda kubeera nga obiisana n'ekibiina kyo ng'okiwakanya. Namugamba muganda wange kino nga si kirungi. Wano ne tugenda mu maaso. M2 nagamba ojjaani gwe ataliiko ambuleera ojjangaani.
abaana bambulera banyigidde Musiri. Ono bamuyita Ninyowe Musinguzi. For the first time I am disobeying my party. My family will vote for you. Ono Ninyowe yagambye nti ye ne family ye bagenda kulonda Musiri. Naye kajemereko ku kibiina omulundi guno. Ono bamuyita Alu Kisache Simon. I was one of the people who felt hurt by the virtue of you not have been given our NUP ticket card. But again, I remembered there is always another opportunity. However, I didn't expect it to be this. Why the hurry? Why not to stand by the party's principles? Alu Kisache Simon, nagamba nti omu ku bantu abalumiddwa okubeera nti waweereddwa kkaadi ya kibiina. N'ateera mu kadde ke kamu ne nzijukira, buli kaseera wabaayo omukisa omulala. Wabula ate saasuubidde kino. Lwaki wapapye muganda wange? Lwaki tewayimiridde ku values za kibiina? Ono bamuyita Lineka Kigundu. Bro, wait a bit longer, maybe 2031. Ono yagambye nti bambirindako, kale at least tugende wali mu 231. Ono bamuyita Rugwire Rasuri Njuba. Agamba no sense noise. You're not bigger than the party NUP. You will understand in reality soon. Without NUP, you're nothing. Not only to me, but the world. The party wanted a sure win, and Zahara Luyirika is a sure win for the party. You could first test your strength from local level. Lugwire Rasuri ngagamba nti muganda ntoli munene kusinga kibiina. Tolowooza nti kyolina okumanya ne bwobanga tolina NUP obeera tolina kyoli mu nsi muno. Ekibiina kyabadde kyagala win okusalawo okuwa Zahara Luyirika. Bamuyita omugagga omuto. Agamba nti kati enkya akeera wakungu ku NBS. Once I see you appear on NBS this month, boy, I confirm that you are something else. Because we know everybody who is against Kyagulanyi is a friend to NBS, which is a status. Ono ate ye yakubiddemu ne NBS. Nagamba nti bw'okeera nengeza nkulaba ku NBS kijja tegeeza nti olwanyisa NUP. Ate okwogera ekyo n'abakulu ku NBS babeerako. Omukyala Betty Namboze n'abalala bangi ku balometa kati oli bw'ateesa bw'atyo abeera ndowooza ateeseza buteesa against TV. Nze bwe ndowooza tugende wa Mossad Info. Ugandans Babu Revolution on Latif of Kawempe proves NUP EMC is a trusted body with the vetting of our leaders. So vote Musiri plus other former NUP members. We are aware you received money from NRM at Kingdom. Ono ekigamba kiwaase buwaasi. Agamba nti Musiri yafunye sente ku Kingdom awo ku NRM. Festo kityo agamba, my brother, you're making a mistake. I support you, but my support for you was because of the party. Without the party, you're nothing to us. Festo kito nagamba nti muganda wange oli mukola nsobi. Nze nno mbadde nkuwagira, naye mbadde nkuwagira lwa kibiina. Ekibiina we kitali toyina kyoli. Ono bamuyita Ches Osman. Nagamba, moreover, he is a leader of institution in NUP. Bro, what are you going to teach or guide others you lead? Ono nagamba kale weewuunyo n'omukulembeze wa institution yemu mu NUP. Kati bw'obanga okoze bw'oti abantu obawa kifaananyi ki? Bita Gloria. Whoa, you have decided to bury your political career because of greed. Must have been stellanias that soused your ego. Kati ffe tujja mujje mufune votes 209 muddeyo. Bita yagambye nti Stella Nyanzi alabika yawaze Musiri David. Era namugamba nti muganda wange yonna okola nsobi, bujja bajja kuwa obululu 2 ogende. Tugende maaso. Bamuyita Rosette Nsonga agamba, why sacrifice your political career? Rest in peace. Rest in peace ati yavuddewa. Rosette yagambye nti lwaki osaddaaka naawe olugendo olwo lw'ebyobufuzi n'olukomekkereza bw'oti wummula mirembe. Rest in peace bagigamba omuntu atannafa. Ono bamuyita Ese Homos. So you assume that you are that idea whose time has come. Namubuuza, kati Musiri oyagala tugamba nti yeggwe ekirowoozo eky'obudde obutuuse. Julius case. This has taught me something.
everyone we see on front, I mean 98% want money. They fight because they expect to be elected and get money. Same people who are misleading you to this won't even vote for you, then only want you to end like Geno Bigirwa. Julius Kaiz muna NUP nnyo yagambye nti kino kiina kye kinjigiriza. Buli muntu gwe tulaba ttunka kitegeeza ebitundu 98 abayagala ssente balwana nnyo olw'ensonga baagala ssente babalonde bafune ssente. Ebyo bye birowoozo by'abamu ku bantu bye baweereza Musiri David. Wabula njagala okujjukiza nti Musiri David we yalangiridde jjo ne Allan Sewanyana n'avaayo n'alangirira agenda kwesimbawo kuba MP Makindye West kuba yabaddeko ate nga jjira mu kifo kyekimu wabula kuluna jjanga independent Allan Sewanyana. Jjukira kaadi baagijja ku Allan Sewanyana ne bagiwa Zahara Luyirika. Kati Musiri ye yaliwo nga contender ng'era ali ku sure nti kaadi egenda wuwe. Kati Allan Sewanyana yazze ng'ayogera bingi. Pate n'agiweereza obubaka nga bw'abadde omusajja omulwanyi namige atobye n'ekintu wuyo mutogikwatako wuyo bamusibye abadde ne Segirinya Muhammad avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kwegambo bwedda omukulu byayogera byonna ng'alaga ng'ekibiina ekitamusiimye era yagambye n'okugamba nti ye akimanyi bulungi NUP tefulumyanga results zayafuna kaadi ya Makindye West kuba MP. N'agamba nti singa result bazifulumya ajja kukkiriza nti kale ne bw'aba asembye ajja kukkiriza, naye bw'aba tebazifulumiza tajja kukkiriza. Kati ng'ekyabadde kimwogeza kino kye kimu ne Musiri David kyayogerako ekyokubeera nti Musiri yali mu lwokaano ne Allan Sewanyana nga babbinkanira kaadi nti ate nga Zahara Luyirika ye teyali mu lwokaano luno ate kaadi bwe baatuka ogikwata baagiwa Zahara Luyirika. According to Allan Sewanyana and Musiri David, Allan Sewanyana asuubirwa okujja ku independent era akabonero nga yandikozesa omupiira. Ono ye Musiri David ajjanga independent. Akabonero yataddeko muleereetu oba mukalakaasa. Wabula posita yakyusizzaako just yajjeeko kalogo ka ambuleera. Politics in Uganda is full of politics. Zahara Luyirika naye mu interview gye yakoze yagambye nti yali yakikuumanga kyama. Amazima gali nti ye teyasabako kifo kya Woman MP Kampala mu kyama yasaba kya Makindye West. Newankubadde obutambi we buli n'ebifaananyi ng'akutte empapula ng'awanika nti anominatingiddwa ku lwa Kampala Woman MP. Kyagala okutegeeza ku Honey Bites bagamba nti ebyokulya oba package y'omwana adda ku ssomero bagirina. Ne bw'oba ng'ogenda mukyalira nga ku ssomero olwedde gyali bakubire ku 0709 78 75 08. Balina daddies, cupcakes, yogera ku binyeebwa n'ebintu ebigwa mu layini ebyo yo mbwetyo. Kakutegeeze ku Alson Painters UG bado bo basiizi ba lanchi bagamba nti omaze okuzimba ekizimbe lwaki otawuka n'abasiizi ba lanchi abatatuukanye na mutindo nga Alson Painters weebali. Ekintu kyangu bakubire ku 0705 19 36 36 ojja kuba ng'obafuna ne ku WhatsApp kwebali. Nagamba omuntu atuula emabega w'omuzindaalo si mulala yenze abasiddi omusunsuzi. Information nga bweri bwe tugireeta tetugatta mu kyaffe yadde okutoolamu. Kati kyolina okukola kya kusubscribinga ku mukutu guno bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusosola bakyana eno. Bwe kiba si kyekyo nga wagula badda like nga commenti nga kikyolowooza kuba n'abasatu abazze Makindye.